Mbabuuzako buli mujasizidde okubeera nga ate agoberera Fahad Pro UG yakuweereza emabega w'emizindalo okutuusako byonna byonna nga bitambula mu nsonda z'eggwanga yonna yonna n'ebweru w'eggwanga yonna yonna. Beera nga ate video ginterako ekigalo likinga sharingirako abalala, comment section ejja kubeera open, ate naba kubeera nga ate osubscribinga subscribe ka notification bell kakoneko tuleme kubeera nga ate amawulire tugasobola mu budde bwennyini of course bwembeera ngaleetedde kakati ebya Hajati Zula embeera nno yandikyukamu anytime from now. Hajati Zula bandi mukwata. Hajati waliwo ekiwandiiko ekiri mu kubeera nga tekitambula ku social media eyo. Ekiwandiiko kino kiraga nti Hajati Zula ali mu kubeera nga ate anoonyezebwa era mu maka ge yasobodde okubeera nga ate avaayo ebiwandiiko ne videos mbina ngenda kubeera nga ate mbikuterawo awo nawe osobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwegenda maaso side ekyamazima obujulizi bukyabuze. Omwana gwe bali boogerako mbu yakwatibwa yatwalibwa mu ddwaliro n'abeera nga ate ayeekebejjezebwa. Bwe baamukebera baasanga omwana wabanga yakwatibwa nga kituufu kintu kyali kyayitako dda. Ate ebiseera ebyo bagamba mbu bwe baamukwatira Haji yali afulumyemu kombo ng'ali mu ggwanga ly'e Sudan. Ate n'ekirala omwana yali alumiriza Haji mbu yamulaba ye kennyini n'amaaso ge ng'ali mu kukozesa sisita we. Omwana naye yakeera ku makya n'abeera nga ate akyusa statements era nawe obujulizi n'agamba mbu Hajati yamutiisatiisa okubeera nga ate agenda kulekerawo okubeera nga ate amuwa school fees. Byonna biva side ezeeyo era ng'obutami mbuyina ogenda kubeera nga ate olaba embeera nga bwetambula side ezeeyo, naye nga kikuwa ekyokuyiga gwe wenna ng'olina single mother mu makaago. Naye nga single mother awagira kino ekikolwa Hajati Zula kye yakoze okubeera nga ate batwala Haji ali mu kkomera, beera nga teweegendereza either gwaddako mu layini oba siki. Tolakalira mbiina ngenda kubeera nga tenkutirawo obutambi obwo asako n'obutambi obulala bungi nnyo. Tulina Shekashafu musomi wa dduwa, beera nga temunoonyawo ku namba z'essimu eziri wansi ku stick obuyitawo side endala Habibu Airport pickup nabo bwe bali nnyo okubeera nga ate abakukima ku tusayo n'okutusayo nayo giwandiikadde okubeera nga ate ogenda mu budde bwennyini nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Hajati Zula poliisi emunoonya era obanga gwakwese Hajati Zula poliisi y'ekajjansi emunoonya. Reference yiyo Mwami Mayambala amulopye ku poliisi. Hajati Zula olunaku lw'eggulo yakubye emmotoka y'abendi ne mutabani we oyo omukulu n'ennyumba y'abendi ne bazaasa endabirwamu olw'okuba nti bagenze ku interview ne boogera ekituufu ku Hajati. N'agamba nga abanenya nga abagamba mbu simanyi bali bantu bawamu lwaki bayogedde ebituufu ku mwana we, bandibadde badifendinga Hajati n'akuba emmotoka y'abandi amayinja. Reference number yiyo bagimulopye olunaku lwaleero ku poliisi y'ekajjansi era poliisi emunoonya essaawa zino. Ngobanga okwese Hajati Zula poliisi weekukwata nga omukwese nawe bagenda kukutwaliramu, oyo alina emisango mingi. Zulaika Mwanje ne Hajati Zula ng'olina amannya mangi. Hajati Zula Mwanje ate wali twalaba Zula Kazibwe ate ne tulaba Zula yani ono Haji erinnya lye eryokubiri Haji Ali Mwizira. Zulaika Mwizira, Zulaika Kazibwe ng'olina gundi ID nnyingi kati ate poliisi emanyi lyani Zulaika Mwanje. Naye ng'ebyaddala Hajati Zula poliisi emunoonya yayonoonye ebintu by'abendi kati we bagenda okusinziira n'emisango gino egya Haji. Kogendeyo ku poliisi naawe mukomera olabe weribeera kwonoona bintu by'abendi gwe musango gwe bamunoonyeza era oba omuyina kubira poliisi y'ekajjansi wa poliisi yonna ejja emutwale. Mukkirize mugaane ensonga ya Haji ne Hajati ekyamazima yazze tutawangulira bufumbo wadde nga etadde basingo mother ku 15% chances of okuddamu okubawasa naye n'abakyala be bawasa n'abaana baabwe naffe nno hati yatulese nga obufumbo bwe bumu. Ako obuntu kakujjira oba osiriikiridde ku mudaala gy'olina ogamba naye omuntu ono asobola okukola kino ekintu abaana bange mutima ne gukuba weddudumu n'oddayo waka olw'eggulo muba mutudde muli emmere ku dining n'ogaana ne bannaye Haji
omusajja eyo kye yakoze osobola ogikola Hajji Mary n'agikanyugira eri kyogamba ondowooleza okubeera bwe ntyo olutalo ne lutandika bannanga abantu abafumbirwa n'abaana babadde babakuuma nga babakeberako omulundi gumu olunaku kati babakebera emirundi 7 ako obuntu kakujjira mukyala towakana mpozi nga tolina baana bawala ensirika ziri mu bufumbe eno nze obuli babundeseemu lwa kibuuzo kye mbuuziza naye nga mbuuzako bubuuza mbadde sigamba nti asobola ngambi naye ne mugamba just mbuuzako bubuuza olaba nsobola naye bannanga abakaziira bannanga omukazi ng'alina abaana tetwandimuwasizza buli musajja yandibadde atandika omukazi n'atandika naye mbutuufu naye bakazi mmwe obufumbo bukyankalanya lwa Hajjati na Haji bannange ani eyakwata Nisha atuyamba omutuufu eno obufumbo bwaffe buggwawo lwa bibuuzobuuzo bino mutima tukuba ako obuntu kakujjira nga wakera kwakya n'ozaala abaana aye n'ogenda nawo mu bufumbo obulala bannange n'omugamba naye sitaani nga yazze kuba sitaani nga yakukemye Hajji asitukiddewo n'agamba mukazi gw'oliko ekizibu byebyo byangenzaako obuntu kaze mpozi ggwe waliwo abantu mutima bagambye mbu abasajja mwenna temugeze ne muwasa abakazi abazaalako edda balina abaana kati sebo tubeesonyiwe kati kabatawuliriza kino kino ngenda kyogera nange mwenyini mu maaso eyo nyinza okuwasayo omukyala ng'alina omwana naye amazima gasigala maki mazima kabaaka amazima amatuufu gandibadde nti omukyala bw'oba ogenda mu bufumbo obupya kwata abaana bagabe mu kika kyabwe ogenda ozaala bw'ogenda obyala bo mu makaago amazima amatuufu bwe gandibadde kyegamba kya ddala kabaata amazima amatuufu gandibadde nti bw'oba ogenda mu bufumbo obupya genda ozaaleyo abaana omwana gwe wazaala ebbali mukwata omuwe waabwe abakazi mwagala nnyo abaana bammwe kyekituufu naye omwana ne bw'oli mwagala otya oyo omwana tasobola kubeera wammwe ayinza okuba talina gwamulekera kabaata waliyo omuntu eyali azaddeko mu famire ng'abali kirimu bonna baafa babeerayo naye nga tebayinza obutasobola labirira ba mwana we ne ku kijja lwaki tugenda okuziika mu kijja nga waliyo ensiko ng'aliyo abaana b'ozunga nabo batwale balime ebijja lwaki oyagala ogende mu bulamu obulungi olyenga enkoko omwana wo alyenga entula olw'okuba aliwa kwewala bizibu nga bino kabaata kwewala bizibu nga bino kabaata omanyi nti abasajja baweeredde abaana nga bakitaawe bali eri buludo bangi omanyi nti abazadde bakuzizza abaana omwana n'akula ate n'anoonya taata we ebirungi n'abiwa taata we atamanyi na sente za kitawe kya piki feya noono enyini abaana badde abaweerera ng'ababe ono bekyekugamba kabaata nno kankubuulire kankuwa amawulire amalungi teri kintu kizibu mu nsi muno nga kulabirira muntu teri kintu kizibu mu nsi muno nga kulabirira muntu nebakuwa omuntu ogwa kabaata omuntu alya omuntu alwala omuntu ayambala bakyusa paadi bakyusa engoye bakyusa ebisenge ekitanda omwana wo kyeyasulanko nga muto si kyagenda osulako ng'akuze esabatu yali ayambala ng'akuze agenda kugikyusa akyusa buli kimu paka lwakula kabaata n'omala okukuza omwana laavu n'agiwa kitaawe yalinga mulaga naye ng'omusajja obadde eri otoba n'abaana okera mu nnimiro n'olima kasooli kabaata n'okwata kasooli n'omutwalaku newamugira n'okwata ennimiro yonna nga bw'ogikungudemu n'osasulira mu school fees omwana agenda asome naye nga taata gw'osasulira school fees ali eno ku dancers akuba raga mu muyimbi kabaata teri kintu kibi mu nsi muno nga kulabirira mwana gw'otaazaala naawe oziwayo naye ziba zikuluma ziba zikuluma kati kabaata no kankubuulire osobola okuba nga ewaka waliwo olwana lwotazaala ng'olinawo n'omwana wo n'ogenda mu tawuni n'olaba kagatta akalungi n'otyo kagulira omwana wo ng'ogamba nizo kamugulira ate oli nga sirina zimugulira n'owuuzika nga kagatta okalese naye ng'omwana wo wandimugulidde maama n'awuutamu supu naye otya okuddayo n'ekifi ekimu
because waliwo ow'omulala gwe bajja bazunga naye abakazi mutwale abaana ewaabwe mutwesonyiwe. Nina obujulizi ku Zuura. Yayagala tuleete omukozi. Naye ng'omukozi tali vagini. Nga kiraga nti yalabako dda ku ki? Ku musajja. Naddira n'okuddira omwana oyo ne mugamba naye Zuura. Omwana ono gwe tuba tuleese bazadde be bayinza otufuukira ekizibu mu maaso. Naŋŋamba Jamira kyenkola nkitegeera nze bino ebintu si bwe gusoose nze mmanyi bwempanga ebyange ne mugamba kati bwe tuba tupanga tetuteekamu mwana wa muntu. Kati gw'ogamba mwakipanga n'ajati ekintu kino wallahi billahi tallahi kimaze omwaka gumu n'emyezi 8 nga mukipanga nga kipange nga tetwakituuka. mwe mwali mupanga kukuba ssente, mwali mupanga kintu kiri serious kyakusiba muntu kwawukana like ayawukane naani ne Haji naye ng'ebye mu bitutte. Teyaŋŋambako nti agenda twala bintu bye. Yaŋŋamba bw'ayawukana naye asigala amukola ki? Amulondoola. Teyaŋŋamba nti ayagala bintu bye. Amulemerako. Kati gw'oli mukwano gwa Ajati? Nali naye nga tetuli mukwano guli lwakuba nti bizinesi ze zitukola ki? Ezibagatta. Omuvubuka gwe yali yajjako ssente? Bwe yali yakajjako ssente nti ayagala omwana we yamuwaabirako ku poliisi? Teyawaaba, baatuula mu famire naye bwe mugenda mu kajjansi omwo bannange mugende munoonyereze mu kajjansi lwakuba nti omuvubuka oyo tajja kuvaayo. Abavubuka bamugjayo lwa mpaka bwe baba nga bamuggyako ssente baabaggyako miliyoni 20 aba famire eyo era kekyali kimugaanisa okukozesa omwana we tuleete ono omukozi. olwo gwali mwaka ki ogwo? Gubadde 2023 2023 kubanga Zuura akomyewo 2022 nekibaddewo mu 2023. Abadde ludda wa? Yali yanova era n'ampita ne tugenda ne ku pate nga bayingira ennyumba ya nazaala we. Empigi boza naye wewabawo information yetagisa azini kuwa statement ekyamazima bwendi nsobola lwakuba nti emirimu gyange kati olaba wano eno embeera mweri kino ekintu we kiri kubanga ffe twasooka ne tukiraba ne tukiwa obudde simala gabuukira mu kintu naye bw'olaba ekintu wa gye kiraga n'olaba ng'okifunyemu obuvumu bwa sitandi abasajja bonna basirise buli omu asize ba Fifi the Queen beefuze buli wamu be baliko bakalibbala namanya nti kino ekintu kikyamu nze mu ndaba yange nalabanga ekikyamu naye nga kyetaaga okwenajayizingamukko ku bantu ne basituka abasirise ne tukiyingiramu ne tukikuba abantu ne bavaayo kati abantu bonna bavuddeyo bamamafiina abaani ebitongole byonna ebirwanirira abantu biri eri bisirise gwalabeko nga bigamba okuyamba Ajati. Kati kitegeeza ensi yonna eri ku sayidi ya kunoonya kituufu kati omuntu yenna ng'azze ng'alina ekituufu ekyo tebakulimba nti ate waliwo ayinza okukeera n'akunenya kubanga wajja omuntu kumuguwa. Wallahi billahi tallahi. Omwana gwe twogerako Nisha eyakwatibwa. Nisha yawambibwa. Haji ng'ali Sudaani. Omwana wawambibwa n'amala emyezi 6 ng'ali mu buwambe. Bw'aba mu buwambe omusajja yali yawamba Nisha yakubira Haji essimu nga Haji ali Sudaani. N'amugamba mukazi wo namuwola $6 zange 6. Era nawambye omwana gwe munaaleeta ssente zange nja kumubawa omwana wammwe. Nga bw'omanyi ebyo abakyala yatandikanga buli lunaku ng'abeera ku ssimu akaaba buli lunaku saalidde saanywedde endowooza mwana omutima gw'omwana gundi bubi era omwana Haji ng'anoonya ssente $6 kyenjogera musajja wattu nkimanyi
ng'anoonya sente $6 anunule omwana w'omukazi. Haji ng'anoonya sente ezo ng'aziwaayo. Bw'aziwaayo nze njagala nnyo omukazi oyo ebyo byonna bituukibweko. Era akubuulira na poliisi kigye yaloopa ng'omwana oyo abuze ebbanga eryo lyonna. Kaakati munnaye ebyo byonna biyita omwana bamuzza. Kumba omwana gye yali yabulira. Ge baamuwambira omwana baamukozesezaayo era omukyala n'amanya n'asirika. Kaakati byonna bitambula omukyala amanye ekyama nti omwana we yakozesebwa teyabyogera n'asirika nakyo. Kati tujja ku nsonga eno olwaleero gye tulimu. Ennyise Haji mu kateebe tetutamanyi nti oba anaakavaamu olwaleero. Haji akomawo okuva e Sudaani. Bw'akomawo asanga omusajja oyo mu maka gaabwe ne Zuula ag'ekajjansi. Omusajja oyo y'omu eyali yawamba omwana ng'amubuuza, mukyala wange byonkoze bingi naye kino nga kinene, oyagala kutuuka otuuka onzite, kino nga kinene. N'amugamba omusajja ono yawamba omwana n'amutwala emyezi 6. N'ogamba akubanja era tomumanyiiko, tomanyi nkwatagana, tolina nkwatagana naye wabula wamuwa ssente ze ne biggwa. Ate kaakati musanze mu maka gaffe. N'amugamba twawukane. Era baayita omukyala Hajati Zaffarani Ssemambo, mukyala wa Deputy Mufti we Ssemambo Seka Ssemambo Goolaba kuba n'amuyita n'amugamba jangu obeerewo twogere ne Zuula twawukane kubanga mpulira sigenda kukulwanisibwa, sigenda kufiira mu bwereere, ntambule nina amaka gange. Zuula twawukane akole ebibye nange nkole ebyange, mulekere emirembe gye ayagala abasajja be gye baayagala. Newankubadde mwagala nnyo naye twawukane. Kaakati munnange bwe baamaliriza omukyala ono ndowooza yagenda okulaba okusinziira Haji byabadde amukolera. Haji yabadde alabirira abaana, Haji nga tayabula mwana wuwe n'atali wuwe. Omukyala alina abaana basikoseezo naye Haji nga yayiwawo omubiri ngala awawulidde mu gundi ye nti omusajja mbadde ndwaza abaana naye bakakuseminti teyalimbye. Kyekyo kye babaddemu olw'okuba omusajja we abadde amwagala. Nze kyenkakasa n'olwaleero Haji omukazi oyo yamutadde mu kkomera naye akyamuyita swiiti. Nkyenkakasa nti brother wange ayagadde omukazi nga tasobola kumusasula kino nti ate yeebake ku mwana we. Nze kyenkubuulira. Haji yali yazira abakazi bonna nga yazira ne mukazi we ng'era yakugamba ffe tuli bannyina atubuulira kituufu ng'agamba nze mu bakazi bonna ne we neebaka ku mukazi kinze Zuula yankolera. Bannange mulimu ebintu by'osirika n'otuulaawo n'osiriikirira n'obuuza abakazi twagala ki? Kuba Zuula Haji yamwagala. Kuba abakazi tunoonya okutwagala, Zuula laavu yagifuna eya Haji ng'amwagala. Zuula yasanga Haji ng'alina ssente azimuwadde n'obwana bwazo azimuwadde. Haji talumizza Zuula mu laavu, talumizza Zuula mu ssente kuba byonna abadde abimuwa. Kaakati Zuula bwe yalaba ng'ebyo byonna agenda bifiirwa, ndowooza n'ajjukira eky'omwana we ono nti baamukozesa. N'agamba kati ono omusajja wano wennyina omutegera akakodyo. Era Haji ateeka mwannyina Hajati Zaffarani amuteeka mu mmotoka amuvuga amutwale ku takisi. Mu gundi eyo nga bani mu takisi, Zuula we aweereza Hajati obutambi audio. Akaaba akuba emiranga mingi. Hajati mwanyoko yaleepingo omusajja abadde neebakako nga yeebaka ne ku mwana. Haji ali yanzitadda nze nfudde walalala akubye enduulu. Olinga amugamba nga sibitegedde by'oŋŋamba ng'amugja ku ssimu. Bwe yava ku ssimu yagenda ku yannazaala we nga nako akubirako emiranga mingi nnyo ng'amugamba ngenda kusiba mutabani wo mugulire n'ab'ebisiyaga bamuliire nga ebisiyaga mu kkomera. Ngenda muzza ku ziro ali agenda kulya enfuufu ngenda kumwabya. Maama ng'amugamba mwana wange byonna by'oyogera si bituufu, ate naawe omutima gwo okimanyi si kituufu ky'oyogera. Naye kyonna bw'obanga ky'osazeewo alhamdulillah maama wange kye yamugamba. Era munnange ng'atuusa Hajati Ssemambo nga bamutuusa ku takisi, Haji avuga akomewo emutundu alina emutundu awo washingibbe. Bw'akomawo ku washingibbe aba yakapaakinga nga bamukwata nga bamutwala e Kajjansi nti yaleepinze omwana. Haji kye yasooka okwogera yagamba abasirikale n'agamba ne Hajati Zuula n'amugamba maama w'abaana bw'oba okakasanga ekintu ekyo nakikoze bantwala ate wuuyo ogamba namwana badde nga mukozesa ne ku lw'omukaaga namukozesa leero Mande enkwaso ziba zikyalimu. Nja kuwaayo ssente bakebere Nisha nange bankebere balaba oba enkwaso zange ziri mu mwana oyo. Omukyala n'agamba bakusibe ebyo tujja biraba oluvannyuma. Era omusajja ne bamuteekayo. Olunaku olw'okwalinga olwokubiri baakwata omwana ne bamutwala mu ddwaliro Ensambya. Sisita wange ogwokusatu anzirako ogwokusatu bamuyita Shamira yakwata omwana ne Zuula n'omusirikale yabagenderako ne bagenda Ensambya. Bwe batuuka Ensambya baakebera omwana. Eno ye ripooti eyavaayo. Omusawo yagamba nti omwana kituufu yakozesebwa ate omuntu eyamukozesa yali muntu mukulu naye yakozesebwa dda. Oba owulira akantu ako yakozesebwa dda naye akiyambiddwa omwana ali bulungi talina injuries zonna bamukebedde nga munda ali bulungi lwakuba nti omwana taliiko mbuzi
omusawo kyayogera kubanga naffe twasindika owaffe akomyewo report n'omusirikale ne Zuula n'omwana bagenda abantu bana. Sisita wange addamu abuuza Zuula n'amugamba naye Hajati wangamba nti gwe buli wiiki okebera abaana bo kuba twali twakava mu mikolo ewaseeka Ssemambo ng'omwana we akyaza omwami mu mwezi guno gwennyini gwe tuvuddemu n'agamba twakabeera mu mikolo n'oŋŋamba nti gwe abaana ababo si boonoonefu kubanga okebera abaana buli luvannyuma lwa wiiki n'agamba kati kino we kiba kyaliwo ng'ate omusawo agambye omwana kyamukozesebwako dda ate nga wangamba okebera abaana bo buli wiiki. Kaakati Zuula omutuufu yaani wano ani afuulinga ani? Zuula yakola olutalo ku mulamu we n'amusindika n'ayagala omukuba n'amugamba ebintu bingi nnyo n'amugamba oli kisiru tomanyiira omanyi obulumi bw'omwana gwe wali ozadde ku mwana togenda na kuzaala ogenda kuba kigumba. Kati ne bafuna obutakkaanya abo naye ng'ono yamala okutegeera y'omusawo yagamba omwana talina bulundu talina waamuyu nti oba yayulika ebyo byabalimbalimba mb'omwana bamwonoona n'abaana. Nze mbadde nsaba tuddeyo mu basawo tufune abasawo abataatulyemu lukwe abataalyemu Zuula lukwe abatagenda kutulyamu lukwe abagenda okusala amazima baddamu bakebere omwana oyo. Ne waziba nkwaso za Haji anti bagamba yamwebakako ku lw'omukaaga yali akomyewo amwebakeko ne ku Sande omwana n'aleekaana n'aleekaana n'agaana. Nze njagala awo wokka we wagenda otulaga amazima mbeegayiridde kubanga Haji okwagala omukazi amuliddemu olukwe ate nga omukazi ayagala bintu bya Haji ekyo kyo nze nkikakasa ayagala bintu bya Haji era yeewera nti alina okumuza ku zero. Bwe njagala mutuyambire bannange tufune naffe obwenkanya kubanga twasirise naye okusirikira eno sigamba nti omusango twaguza naye osirika n'olaba n'omusango gw'ogenda olwanagana nagwo nga munene ate naffe tuli bazadde era buli muntu avumye Haji avumye Seka Ssemambo nze simunenya kubanga weeteeka mu ngatto z'obuzadde n'owulira nga mu butuufu kikuluma. Naye Zuhula amanye yakwata omwana we kaakati akikomezaawo olwaleero ayagala aleme kukifiiramu yekka akisibe ku musajja kubanga amwagalamu ebintu. Zuula amanye ekituufu ekyatuukawo akimanyi tusaba kuyambibwa naffe. Nja kwongera okuweereza waliwo omwana wa Zuhula omwana w'omukulu kati oli gwe nayogeddeko emabega kati saawa zino ali myaka nga 19. Tulina obutambi bwe twaddamu okufuna kubanga yagamba mbu omwana oyo y'omu ku baalumiriza owuwe n'owaffe nga balumiriza nti balaba taata waabwe ng'ayingira mu kisenge era nga yeebaka ku Nisha. Kaakati omwana oyo ate era y'omu alina obutambi bulala bwe yakola amaloboozi nja kubanga kuweereza ng'alumiriza nti mami we alimba ddadi waabwe teyeebaka ku mwana oyo naye ng'ate oyo ayogera mwana wa Zuhula yennyini mwana w'omukulu ng'era ayogera agamba ddadi ffe twagala ddadi waffe akomewo mami okusiba ddadi si kituufu era obutambi obwo onooba obwagala nja kuba mbukuweereza. Neyanziza ssebo neyanzeeka obubaka bwange buno nkuyisirizaamu mu bimpimpi naye nga biwanvu era bingi tulina okunyigirizibwa nga ffe naffe mu famire. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.